الحمد لله وبه نستعين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. أوصيكم وإياي بتقوى الله كما ذكره في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجز والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. abatulaba era abatuliriza omutufu w'okusinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah waffe yawaniridde eggulu n'ebinene ebiri eyo, tumusinza mu bwomu bwe ate nga tumusaba okusaasa n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'iko abo bonna abanaatambulira ku nkola ejjejje nayo okutuusa Allah waffe lwalizingako ensi eno. Ab'ebitiibwa tulamindaga n'okumutya, eryo nga lyekkubo lyokka ly'olina okusibirira omuntu wo oba nabbi lyeyatukubiriza okusibirira abasiraamu abakkiriza. Allah bw'akukwatirako n'ofiira ku kkubo eryo ojja kuba owangudde. Tobangayo endowooza yonna nti Allah gwalittira ku mbeera etali eyo, nti alina ekkubo lyonna ery'okwesiima kuleka Allah okumwokya omuliro. Alhamdulillah. Ab'ebitiibwa, we twakoma twali tugezaako okulaba obumu ku bulabe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateeka obuzibu obuli mbasajja nomizibwamukko nansonyiwa. Olwaleero tuli ku saidi ya bannyinaffe biidhinihi ta'ala. Nafunye challenge jo maama wange bwe yankubidde essimu n'agamba mpulirizawo n'emisomo bagimpadde ne mwana wange nga nange akuzaala ndi mukazi. Nensirika nga kyemugamba sikiina, era nja kusaba mukkirize nti omusomo gwaffe enkwe z'abakyala n'obuzibu obuli mbasajja olwaleero tuguwunzika. Mulundi ogunajja biidhini ta'ala tutandike topiki empya egamba nti gwomanyi Allah, kubanga munnange maama wange yaŋŋambye ekigambo naga nti totusoggola nnyo, ndooza nange akuzaala ndi mukazi. Neŋŋamba paati ezisigadde abalala bazisomese, naye si mu bubi era sitidde, naye mukkirize mpe maama wange ekitiibwa. Kati olwaleero tuli ku saidi ya bannyinaffe. Ab'ebitiibwa mukimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala amaka, omukyala alina ebitundu pasenti nneneko ku maka okusinga pasenti y'omusajja. Bw'ona asoma Asiya eri mukyala Falaawo, ne Allah subhanahu wa ta'ala okutuuka okunokolayo omukyala oyo atugambe nti wadaraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata Fir'aun. Yenna ayagala okulaba omukkiriza bwentenda obukkiriza eyali abedde n'obukkiriza obutuufu agenda asome mukyala Falaawo gwe bayita Asiya. idh qalat, lumu yagamba Allah nti rabbi ibnili indaka baitan fil janna, mulezi wange ngenda kujjayo gy'oli n'ensaba onzimbira akayumba mu jjana. wanajjini min Fir'aun wa amalihi, ontaasa onzigye awali emirimu gya Falaawo n'emikolwa bye, ne wanajjini min alqawmi adh-dhalimin, ate nnunula onzigye emikono gy'abali az'amaanya. Asiya yali mukyala, yafumbirwa bbaawe nga taata we
ne Falaawo balina enkolagana etagambika, era nga taata wa Asiya ne maama we balina belief nga bakkiririza mu Falaawo nti Katonda. Naye omwana oyo ow'obuwala ebbanga lye yamala mu maka ga Falaawo n'ebikolwa bye yalaba n'embeera ze yalaba zaamumala okukakasa nti Falaawo alimba abantu si Katonda, n'atandika okugenda ng'atambuza amawulire ago mpola mpola abantu banoonye Katonda waabwe bave ku Falaawo. Falaawo yabonereza Asiya, n'atakomaawo n'atumya nazaala we ajja ayogeraganyeeko n'omwana we nti agenda kumutta bw'aba takkiriza kulangira nti Falaawo ye Katonda. Maama yatuuka awali muwala we n'akaaba maziga ng'omwana muzibu wa kutunulako, ng'omwana yenna ayubuse, omwana azimbye alungudde n'ebirala, ng'omwana asula ku migo egitagambika. Yamugamba nti mwana wange, kkiriza ogambe Falaawo nti Katonda olw'okuwona ebizibu by'olimu, naye mu kifuba kyo ggwe obe ng'okimanyi nti Falaawo si Katonda. Namugamba nti maama, ddayo ogambe Falaawo akutumye nti inni wa rabbuki wa rabbu Firaun huwa Allah, omulezi wange yantonda, eyatonda ggwe ye Katonda wa Falaawo bamuyita Allah. Genda mugamba akole byayagala. Falaawo atumye nazaala we, ayina we yeekwese mu kasenga, byonna abiwulira. Maama yakaaba amaziga ng'ali mu maaso ga muwala we nga nekyamugambye takiina. Yafuluma, aba afuluma Falaawo n'amuyita n'amubuuza nti muwala we agambye eki? Ng'oyo gwayogerako ali awo amuwulira, adde abawulira. Maama n'ayogera amazima naga nti aŋŋambye rabbu wa rabbuk wa rabbu Firaun huwa Allah, Katonda we ye Katonda wange ye Katonda we bamuyita Allah, aŋŋambye kola kyoyagala. Omwana nnemye. Falaawo yabonereza omukyala. Jibuliru lumu yanyumizaako Falaawo, Jibuliru yanyumizaako Mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga Allah bwe yakitegeera nti Falaawo yalina n'enkondo nnya mu kifo ekimu nga weekwese gy'abonereza abantu. Gavumenti ezisinga ziba n'ebiyumba ebyo bimwakazaako biseruzi, bakutwala bakuteeka mu kiyumba eyo ne bakukola buli kibateeka okukukola osobole okukkiriza bye bagamba. Allah kyagamba nti wa Firaun dhil autad, wa Firaun dhil autad. Falaawo yina enkondo, yabanga n'empagi ze nnya nga bakusiba ekigere ekyaddyo, ne bakusiba ekyakkono, ne basiba omukono ogwa kkono, ne basiba omukono ogwa ddyo, ng'omuddo osigala mu bbanga. Ofunye obulumi bwa mirundi ebiri, ofunye obulumi obw'okuleegwa, ate otaddeko obulumi obw'emiggo, emiggo egitaliiko kigero, wabula bakkuba mpakalo n'agamba nti Falaawo gwe Katonda. Mwala yagaana. Omubaka atunyumiza agamba nti Falaawo bwe yawummuzangamu okubonereza Asiya ne bagenda n'abasirikale be, Allah yasindikanga bamalayika special ne bajja basumulula Asiya okumujja ku nkondo nga bamuzzaako bali abantu bamaze kujja olw'obulumi bwe yabangako. Ne bw'awulira embeera ng'egaanya agenda kufa amaanyi gamuweddemu, kyekigambo kyagamba Allah nti rabbi ibnili indaka baitan fil janna, mulezi wange nsaba onzimbira akayumba mu jjana, ngenda kujja eyo gy'oli. Wanajjini min Firaun, nyamba onzigye mu maka ga Falaawo, ekyo kisobola. Wa amalihi, ntaasa ebikolwa bye saagala kuddamu biraba. Ne wanajjini min alqawmi adh-dhalimin, Allah ntaasa onzigye mu mikono gy'abali azaamaanya. Allah yannula Asiya. Obulumi obwo n'embeera ezo njagala ozigabanyizeeko katono nnyo ku bakyala baffe. Omugamba bugambi kwambala jiribaabu nakugamba kindeetere ebbogo osobola kukyambala, nemugamba ne munnange tya Allah, nemugamba mutye n'asula muzikiti. Naye ng'oyo ayogera ebyo ayinayo omwana bamuyita Asiya. Lwaki watuma omwana wo Asiya?
abakyala bangi bannyinaffe tubawuliddeko nga mu maka gy'ofumba mu maka ga muddu atali musiraamu ne bagamba ne Asiya toyina na nsonyi kubeera mu maka ga muddu oyo laga seeka nze ebonyebonye n'abasajja nagenda okulaba laavu yange erimu ono. Abakyala bangi tubalabyeko ng'alemedde mu maka g'omusajja omuli w'embizzi ne bamugambako naga twakola fembi mulekere emaali yange seeka nyinayo abaana mulekere abaana bange. Naye Asiya naye atakimanyi nti bakabaka babeera ne ssente. Falawo yalina ssente. Oye kabaka yeka Allah gwatumiza mu nsi omugagga eyalina obukulembeze n'obufuzi ng'ensi yonna ewulira oyo naye yasalawo neyerekereza ebitiibwa. Allah kwe kumutuleetera mu Qur'ani n'atuga nti wadaraba Allahu mathalan lilladhina amanu. Yenna ayagala okusoma kubukkiriza agenda asoma mukyala wa Falawo gwe bayita Asiya. Ab'ebitiibwa abakyala abalongoofu gye bali era abakyala abatya Allah gye bali wadde batono. Ye aya gye twatandikirako egamba nti inna min ab'ebitiibwa abamu mu bakyala be muwasa wa azwajikum wa auladikum n'abaana be muzaala mu bakyala abo aduwa lakum balabe bammwe fahdharuhum kati muwangaale nga mubeegendereza nnyo. Allah oba kusaddaakidde omukyala ng'alimu akati Allah nga mulungi emubireke olw'ensonga waliyo obulabe obumanyiddwa obw'essimba nga bwe twamenyako obwo bwo nga buli mu mukyala nga buzibu ne wabaawo obuzibu obubeera mu mukyala nga buzibu bwangu bwakugonjoola kubuulirira nakunnyonnyola gamba ng'obukyafu bw'omukyala ng'osobola okugenda mpola ng'omugyamu obukyafu obwo. Gamba nga obunafu bw'omukyala butonde bwe bunafu nogenda ng'omulaga bambi ekyokukola mpola 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 kubanga asuliye Allah yatonda abakyala bo nga si bakozi oleme kulowooza nti ajja kukwata enkumbi alemenga ggwe. Naye obulabe buli oba olwatu obwogerwako bwe twalaba obwo tebuliiko kugumiikiriza. Allah obanga aggeredde ng'omukyala akyali muto ng'obwabuyina kkiriza omukyala omute kubanga togenda kumalako nabwo singa ate mubugattamu abaana. Kati pointi gye tumalirako olwalo gye tusimbyayo biidhinihi taala tuve ku pointi ya bannyinaffe obulabe n'obuzibu Allah bwe yateeka mu bitonde ebyo. Ebitonde ebyo Allah yabikola nga mbutuufu byefuula. Ebitonde ebyo byawukana ku ndagaano. Ebitonde ebyo bine kye bayita aljuhude. Aljuhude kyanjawulo ku bunnanfuusi naye nga byagala okufaanagana. Juhude kyekikolwa Falaawo kye yalaga Musa alayhi salatu wassalaamu. Musa bw'ajja n'alaga Falaawo bw'aleeta abalogobe ne balaga Musa ne basuula ebikomo byabwe mbivaamu emisota mbivaamu ebiki. Musa bwe yajja n'ateeka omuggo gwe wansi ne guvaamu omusota nga munene ogwamira obusota bw'abali bonna. Falaawo yakkiriza nti ono omwana amaanyi g'alina sigage maanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ate bwe yadde ebbali ng'avudde awali Musa n'agamba abasirikale be nti maaza ta'murin, kati mugamba tukole ki omulogo oyo? Wano ku maaso alaze kirala, bwe yadde ebbali n'alaga abasirikale be nti ate nze sinaba kukkiriza. Kyagala okufaananamu obunnanfuusi ne Allah yakozesa ekigambo aljuhud, okubeerawo n'omuntu ng'akulaga kirala nga n'ekiri emabega kirala. Abakyala bangi balina kye bayita aljuhude. Bangi tubalabyeko azadde n'abaana mu maka naye nga yajja ku mission, ne weemalamu wenna n'omubulira ebyama bye n'omubulira ebyonna by'oyagala byonna, naye ng'omukyala oyo yajja ku mission miskin ng'omuzaddemu n'abaana. Bangi tubalabyeko baganda baffe bafudde mu Kampala wano naye nga bamutega mukyala.
era n'amaliza mission ya myaka 30 ng'afumba mu makaago naye nga kyali kilala ab'ebitibwa ebitonde ebirina kye bita aljuhude. Obeera nakyo nekikulegera nti gwe hani, gwe bebi, gwe sweetheart, gwe kamala byonna bambi n'oloba naye nga tebakulya ennusu ng'alinayo boyfriend mu makaaga azaddemu abaana naye nga mu mutima gwe boyfriend yamutta. Era olunaku lwofa bwevi naga bulijjo erina eggamya enkuba nogira okwabika balina tibeta aljuhude. Era okwagala okwo kwe balaga olumu temukuvuunulanga ne mulowooza nti kwe kwagala okutuufu. Ekyo obeerangawo ng'okimanyi nti juhude yeekweka bwekwesi bakweka nkweke bulwadde bwabwe. Allah yaga nti fastayqanta alayya, olumu nno bwe kimuwaliriza ayinza okusimattuka ekigambo mpola mpola naga ŋŋenda mpola wanegamyewo nkuba, kisobola okufuluma naye nga tikitera kujja. Kati ate obunnanfuusi, obulwadde bw'obunnanfuusi olumu ekigambo omuntu kimuvaamu ye n'avaamu ekigambo nga Allah bwe yagamba omubaka nti tobeeranga n'abantu abo n'olowooza nti bonna bagoberezibwa. Mulimu abamu nga si balungi nga n'ebigambo byabwe bika byamaziga. ne wala taarifannahum, kojja okutegeerera nti abantu b'olina si balungi fi lahani lqawli, nja kubajjamu ebigambo. Omunnanfuusi olumu avaamu ebigambo naye juhude oli asobola okutuulira ekigambo ng'alina emmezi ku kigambo nga ne maama we takimanyi. Era olumu tulina enjogera egamba nga abazadde abo bambi bakaaba amaziga bagamba muko tusonyiwe, tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Ng'olaba famire gyegombye, maama muntu mulungi, taata muntu mulungi naye nga gwe baazaala takwagalanga nako, obanga yajja ewuwo ng'oyo baasindika mutemuwo, kyebita aljuhude. Kati obulwadde obwo n'obuzibu obwo Allah bwe yateeka mu bitonde ebyo toggwangayo nnyo n'olaga laavu etuuka ku nkomerero ku bitonde ebyo. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali anyumya mukyala wa Luuti, mu ntandikwa omukyalo yali muntu mulungi era nabbi yalonda omukyalo nga mujja maka malungi, naye omukyalo yalina ekirwadde ekyo ekya juhude ng'alina ekintu kyayagala okukola nabbi. Naga nti bakutenda nti oli nabbi osomesa busiraamu, kati ate nze ŋŋenda okusomesa obwononefu. Ne famire yakyewuunya okubanga omwana waabwe eyafumbirwa Luuti ate ye memba yeddiira w'ekisiyaga mu nsi. Famire yakyewuunya. Era mu bantu abaasenguka balinye eryato lijjewo abantu nga Allah agenda kuleeta bbaala ku kitundu, famire y'omukyala yalimu. Ne batunulira bati muwala waabwe ne gabaggwa. Ab'ebitiibwa, ozaala omwana n'omusomesa ng'olabira ddala nti omwana gw'oyina embeera ze embeera za famire, naye gwe ne weerabira nti waliyo ekirwadde kye bayita aljuhude. Allah kyateeka mu bitonde ebikyala. Omuntu okuba n'ekikye ng'enkya banaaba akyanjudde oba akikoze zaala oyinza okukaaba ku maziga. Gwe tokimanyiiko nti omukazi ayinza okuweerera omwana kambagezi mu Kampala eno ejjudde okubonaabona n'ebizibu nga bwe mugiraba. Oli naawo Kampala okubonaabona kwayo okulimu abakyala abakola emirimu bakwasa ennaku, mbadde nva kuli Kampala waggulu awo misikini kumakya engeri mu kuubaganya bantu. Niyo osiŋŋanya omukyala ataddewo ebinyeebwa mu kibbo, omuddusa emyaka gye7 omuyisa ebinyeebwa. Ebinyeebwa bino ebisusibwa ebifumbe abiyaawo bamuddusa nga bizinesi y'omukyala eri ku mitwalo 15. Naye n'osiŋŋana omukyala oyo mu mbeera gy'alimu ng'ayina muwala we misikini ng'omwana ali ku first year asoma amateeka emakerera awo ku binyeebwa by'emitwalo 15 kwasomeseza omwana.
omwana oyo maama miskini nga taata yamulekera omwana nga kaana kato namwandu alina kamulekwa bw'amaze emisomo ajala ajja mu maaso ga nnyina amugamba maama nja kunsonyiwa sisobodde kumalako nina olubuto lwa kawalya ate mpulira ne bwonsala kati omusaayi nvaamu kawalya wadde oli mukyala musiraamu nzikiriza omuli w'embizi gwe nasiimye oba wetta oba oddira binyeebwa nga byeweeteeka mu lubuto byeteekemu nze byange naawe bikomyawo maama n'agamba ajala ki kyonkoze nagayenza ajala bulijjo tomanyi kala zange entuufu kati ntegeera nkugamba ŋŋenda neekawalya genda wette maama nakaba maziga naga nti ajala mpulira siwulira nti aa neetegereza yenze ajala omubiri naye omwoyo ogwange togumanyi bulijjo oweerera gwotamanyi mbadde nsaba ondabe nga Messi Kikoolo olwo nze ntema maama nakaba maziga n'asika embeera gy'abadde ajja akoleramu ne ssente engeri gy'abadde ajja azifunamu ekyo kye kitonde ekikyala amuzaala naawe atamuyina kitegeere nti buli bulwadde buyitibwa aljuhuud allah olumu abusaddaakira buteeka mu bitonde ebikyala majority balina obulwadde obwo misikini bambi ng'aseka n'okuseka ng'asimayiringa ng'era olaba mukyala munyirivu ddala naye ng'ayina ekyekwese kyagenda okukola omwezi ogujja ekyalo kyonna kiwuniikirire omugenda nga mpola allah subhanahu wa ta'ala lumu ayemu yagamba nti fankihu ma taba lakum min an-nisa mugende muwasa abakyala be mwagala genda owasa omu agenda owasa babiri wasa basatu wasa bana abatidde okwenkanyankanya genda n'omu naleta aya eyokubiri naye mumaaso awo wenjagala yatera okusalimira nti fa in karihtumuhun bw'oba owangadde naye n'olaba ng'otamiddwa empangaala ye ayina ebikolwa byakola ebikukanze tomutema tomumenya mute n'omulala agenda akirozeeko mutagende abange omuntu yandigenza ataakola embaga ya buwumbi buna ate mu mwezi gumu ataafiirwa obuwumbi omukazi amute allah akugambye fa in karihtumuhun kiba mu kigambo kariha kutamwa bw'aba byakola owulira tojja kusobola bigumira bikaabya amaziga muganda wange mute n'omulala akiwulire bangi tubalabyeko mbooko z'abakazi ng'amaka gaganye naye nga bbawo abagamba nti yuuyo waliwo amuganye yuuyo genda omukwane naye ng'akusindikawo musajja nga gwe si musajja mwavu n'agamba nafuna omulema wange kamiida yantegeera ab'ebitiibwa balina obulwadde bwa juhuudi bannyinaffe nga sisitawo ddala n'omugamba zaayi kikyokoze naga mulowooza nduza nkyali bebi nga mulowooza nga kyagezaako kutegeeza tomutegeerera tawabulwa era bannyinaffe awo be mulaba allah bwe yamusaddaakidde ate eddiini bali wala kyova olaba mu byafaayo buli lwosoma Kurani allah atugamba nti omwana yasooka okufiiririra obusiraamu ku mulembe gw'omubaka yali mwana muwala yayitibwa Sumayya bw'aba ayina kyakutte nga kirungi akiggusa bw'aba akutte ekintu nga kibi ne bwe muggulu bamulekita mutya ne bw'oleeta ayatu ne bw'oleeta omukulu w'ettwale ne bw'oleeta imaamu ne bw'oleeta ani bw'aba ayina kyayagala nga kibi amala kikola kati gwamuzaala oba gwamuyina oba gwalina mukwano gwo ekyo obeerangawo ng'olinda paati bissaawa yonna mu bitonde ebyo olw'ensonga abikunyumiza ayitibwa allah subhanahu wa ta'ala abaakaaba ku maziga gaabyo baali baagalwa ba allah bannabbi allah ebitonde byasinga okwagala mu nsi bamalayika
ebitonde byazzaako okwagala bannabbi, ebitonde byazzaako okwagala bagoberezi ba bannabbi n'abo bajja bagoberera, naye bamalayika ne bannabbi abaagala nnyo. Naye ate wulira bannabbi be baayagala ekitagambika baaloza ku nkwe oba kye bayita juhuude oba obunnaafuso bw'omunda oba tukite tutya oba okwebuzaabuza oba pretending simanyi bwonza kiyita kye bayita juhuude. Muntu okulira nagamba nti owulidde ndi mpulidde, okitegedde ndi nkitegedde, hani onanjagala nkwagala nnyo okusinga ne bw'okiŋŋamba. Bambi n'oluba nga amagezi gaggamba kituufu akwagala, naye ayina kye bayita juhuude. Yensonga lwaki mubalabyeko ng'avudde mu maka g'omugagga n'ayingira mu maka g'omwavu, n'ava ku musajja wa Hama wabbala n'amuzaalamu wa mwana, n'ava mu maka nga balina ssente n'agenda akuba ekiyo mu kiyumba, n'otuka n'okwebuuza mu magezi naye abo baagala ki? Amaka gabaddemu naye ng'ekiri emabega ayagala kumala kugenda kukola ku ssente, bulijjo nga tokimanyi. Bambi n'abamukozeeko embaga za miliyoni 6 naye ng'omuwala gw'okolera embaga yajjuza dda passport emutwala ekkata, abadde mu maka ago wiiki emu, obudde ogenze kusuubula bakakutema, tetulaba saala wano, nakusirikira message nti ndi kala ddamu okunnoonya, naye maama tomugamba byama byange naawe nogira okwetta. Embaga gye wabaddemu lwaki sala teyayogera? Ebyo bitonde bina kye bayita juhuude, bakweka ekintu kyabwe. Naye bannabbi beekanganga ebintu bingi ku bakazi baabwe. Nabbi yatunulyako bw'ati Aisha, naga Aisha gwe muwala wa Abubakari mukwano gwange gwe mmanyi, naga yenze, naga nti Aisha nkutuma, va mu maka gange genda mu maka ga kitaawo Abubakari, bwe muba temusasudde kikopo kye mwasizza kino, Aisha nkutadde. Nga yeewuunya omukwano gwe balina n'Abubakari n'embeera ziralaba mu Abubakari, nga n'abaana zasuubira okulaba. Aisha yali abikkuse, Aisha yali abikkuse. Allah yamala kussa aya ng'akambuwalira Aisha n'amuwumbawumba. Bw'aba oyo omwagalwa maama waffe, Allah gwatunyumiza mu Qur'an nti abakyala b'omusajja oyo bamaama bammwe, awo we baatuuka gwani miskini yakamuzaalamu bwana obubiri. Obuzibu tuyina nti baganda baffe tulaba nnyo ebintu by'ebweru, tujajingira nnyo kungulu, naye ate eby'omunda bye bizibu ebisinga okuba ebibi. Omukyala nga mweru chances z'okuzaala omwana omweru nnyingi, n'oyo ow'ebiviiri by'abayindi era ayina chances z'okuzaala abaana b'ebiviiri. Naye n'oteerabira nti omukyala ono nga mutemu era ayina omukisa mungi okukuzaalira omutemu, naye obutemu tebabulaba, saate ebiviiri babiraba. Omukyalo w'amahipusi nga mutolo yayawula, oyina emikisa mingi okuzaalayo omwana omuwala ayina amahipusi era ag'abatoolo, naye ate omukyala nga muli w'abantu ayina emikisa mingi egituteeramu omusaayi mu baana abali, naye kizibu omuli okutambula ne bagamba nti oyo muli. Mpuliriza bulungi. Omukyala nga munene nga munyirivu ayina emikisa mingi okuzaala abaana nga banene era nga banyirivu, naye ate omukyala nga mubbi era asigaza n'emikisa egizaala abaana nga babbi, naye kizibu omwana w'okutambula ne bagamba nti omwana oyo mubbi. Ebizibu ebinene ebiwerekera kye bayita juhuude tebyeyoleka mangu ku muntu, kati ate ebirungi bye tunuuliza amaaso ebitandikirwako byeyoleka mangu ku muntu. Ne mwerabira nti byonna bye mwagala ku bakyala ebirungi ebirabwako ebyo bigenda olaba, naye byonna by'omanyi nti bizibu byekwese, bizibu byakuvaawo. Omukyala obadde okimanyi nti omuwasa nga ayina akazigo mu mannyo ng'era ke kakkuba ku mukazi oyo, nga ne bwaseka busesi naawe ogamba nti Allah nkwebaza wampa embooko y'omwana.
naye obadde okimanyi nti asobola okufuna accident amannyo abiri agaliraanya akazigo gonna ne gavaawo kati awabadde akazigo wagenda weddirisa ako tekabuze obadde okimanyi bulungi nti owasa omukyala ng'alina amahipusi era nga naawe okkiriza nti omukyala bw'ayambala owulira ng'amaanyi gakuzzeemu nti wafuna emboko y'amahipusi naye obadde okimanyi nti Allah aleeta obulwadde amahipusi ne gagenda mu wiiki emu n'otunulira omukyala akabina n'omugongo Allah bigasse naye nga si mukadde obadde okimanyi bulungi nti owasa embooko y'omwana ng'ayina ekiviiri nga kigudde mugonga muyindi ng'era oli shuwa omwana oyo bw'aba yeebikkudde awo naawe okkiriza nti Allah yampadde omwana naye tokimanyiiko nti siriimu asobola okukunyula enviiri era nojja ku ddwaliro omwana nagamba nti seeka enviiri zikunyuka zokka ab'ebitiibwa buli byonna bye mulaba ku bitonde ebikyala nga byabweru ebintu ebyo bigenda tulaba naye buli kyonna ky'omanyi nti kizibu nga kiri mu mukyala kiwangaalawo ebbanga kati olw'okuba nti balina kye bayita aljuhude tukituba pretending oba kwebuzaabuza oba kwewuttaaza oba kulimbalimba oba kusiiga kazigo oba bagayita amakwekansamo kyonna kiri kyoyagadde ab'ebitiibwa tebakizuula wabula nnyini kyo amala kubikkulirako katono nnyo ate obwo bulwadde Allah yabuwa abakyala hayakumullah wa jazakumullahu khaira katugere ku paati yaffe ey'okubiri eya butya bwe tubeera n'abaana abalongoofu gye twagamba nti omugisanga ku YouTube channel yaffe eya SK Muzimu Daawa egyo tugisanga biidhnihi taala hayakumullah wa jazakumullahu khaira